jjajja Ichuli yafa oba akyaliyo mulamu? Gavumenti lwaki temutubuulira amazima? Obadde okimanyi nti olunaku olwaleero jjajja Ichuli ayogedde ne ku balongo Kyabazinga w'e Busoga be yazadde ne mukyala we Jovia. Katungulu mbeera nkusazeeko. Jjajja Ichuli abuuzizza lwaki Kyabazinga ne ine bantu Jovia Mutesi abalongo be baazaala lwaki tebabalagirawo nga baakabazaala? Lwaki babalaze lwaleero? Jjukira abalongo bano Kyabazinga yabazaala ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi oguwedde ogwa Agasiti, naye ensi bagibuulidde leero ku balongo bano. Ichuli abuuza lwaki mubatulaze leero? Tayimingi kyeno yotulaga abalongo be yazaala ate mukaama. What is the reason behind? Tulina okuba insightful. Why now? Yabazaala ne baba protectinga era nga kiri nnomo. Olaba Nnaabagereka emirundi emeka omwaka asobola ozaala n'abaana ne bakula. So si kikulu nnyo ti yabatulagirawo naye why now? Ne baboogerako kati. Omanye ebintu bya Paris biba byakutegeka, bategeka ebintu tebamala gabisuulawo. Akatambi kano eno kanneewuunyisizzaamukko. Omukulu eyafa jjajja Isima All Access, jjajja Ichuli, bulijjo wano mbagamba jjajja Ichuli alinganga ataafa, alinganga akyafuna updates yonna gy'ali. N'olwo naye kyatandise nakyo. Amazima ga Katonda buli incident yonna ebaddewo jjajja Ichuli wabaddengawo ka video akasobola okubeera nga kalifaalinga bulungi nnyo ku eyo incident ebeerawo. Amazima gali nti yabadde tayogera ku baana baneeno ne bantu wamu ne Kyabazinga, si be yabadde ayogerako, naye worireetinga akatambye n'engeri gy'ali mu kubeera ng'ayogeramu ne incident ya ine bantu ne Kyabazinga okubeera nga baazadde abalongo, olabira ddala nga bikwatagana. Esookera ddala abalongo baneeno babaza ennaku z'omwezi nga 27 omwezi oguwedde. Abalongo baneeno basazeewo batulaga mu public ennaku z'omwezi nga 1 Septemba. Kati ndowooza olaba olunaku lwe babazadde bamaze kuyitawo ennaku 27, 28, 29, 30, 31, bamaze kuyitawo nnaku 4 bweddu. Ndowooza ine bantu asobola okubeera ng'atereeramukko, asobola okubeera ng'ali ready for the photoshoot n'ebisigadde ng'ebyo. Naye ng'akatambi w'okapuleyinga ng'okaluleetinga kujja, olabira ddala nga mazima ga Katonda jjajja Ichuli yabadde akwasaganya ensonga eyo yennyini. Abaana bazadde balongo, omu bamutumye Arnold eri Idiope, omulala ne bamutuuma William Ethan. So be baana be bazadde era nga twagala okuyozaayoza obwa Kyabazinga okubeera nga bwafunye ekkulu erifaanaganako bw'erityo. Wano ku SMX Media ngenda kusaba subscribing on ngene notification bell ebisigadde bitulekere nkujukize nti si wano ku SMX Media tamana ne bannaffe abalege t-shirts omuyimbi yagala okukolera oluyimba olwa audio, yagala okukolera oluyimba olwa video, yagala okukolera visualizer okuba bukubikuba ennamba y'essimu ebisigadde n'obitulekera.